Nkwaniriza nnyo nate mu budde buno we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'embeera eno evudde ku mukuubo gw'enkuba okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa. Ekyo ne kireetawo embeera eyo ey'enkuba okukendeerera ddala. Katunuulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale awamu n'ebizinga eby'omu nnyanja Nalubaale okubeerayo n'oluwandaggirize, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka. Embeera eno tugisuubira okukyuka. Olw'eggulo tusuubira mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe okubeerayo n'olunywankoko oba oluwandaggirize, so nga ate yo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala akasana kajja kuba keememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu kitundu ekyo eky'Ekalamoja. Kampala, Entebbe n'Ejjinja tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyebunaayira Nairobi, Cairo, London, Beijing ne Dubai tusuubira omusana okwaka. Kyokka nga mu Beijing ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 6 era obunnyogovu bw'amaanyi mu kibuga ekyo. Ebyo tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Nze Lubega Michael.